tompulanga ko nga nkwogerako gwe tonnatuuka ku level etutuuza kukuwuliriza nga bwe twawulirizanga taatawo. Taatawo yali intellectual yayogera ebigambo ebirimu amakulu eri eggwanga golimbi ne byakivubuka ebyagundi namukwanye nabadde eri ekyengo mu bbaala batukyazza mu apartment simanya bugundi botero mukyalimu eyo level y'abaana abato okusiba empale n'osiba tandiko okwagala buli omwaka ulabi buli omwaka waffe ffe tubeera waka ne batwogerako ebyo babeera oba gye bakola kati tetunoonya mawulire nenjala kugamba muto wange toddamu bw'oba oyogera ng'otangaza ku byenjogedde biwe ekitiibwa nganze bwe najjawo ne nkuwa ekitiibwa kuba sikwogerangako kati njagala okitegere nti tonteeka mu lubuulo muba mulayini yo mbuno tugenda kuddamu no ate saagala muganda ng'oddemu kuyisa nyange mukama kuba sikwogerangako kati toddangamu n'ogamba obesesa Bafana mbuno mb'oli wali mb'oyogera gwe ne bano Bafana mwana kale ono ddogo ono yakazaalibwa ono ddogo kino ky'okuba empibo ti ne kiyiika amalusu n'emimwa mbuno kiri mu kunjogerako mbu kiddamu bye nayogedde ne bino biddogo mukama Katonda ne bane muzeemu dine gwanga liwadde abantu eddembe buli alina akasimu bw'ate ajjayo n'ayogera tuli ku bulamu bw'abantu ababuvunaanyizibwa abalina kye boogera teri gwe Brad mbu Bafana akola ebbaala lwaki mu byonna oyagala nkola ebbaala ebbaala etamiiza abantu mwengere batamira ne beerabya ebizibu ne balwala siriimu ne bafa kati tojja kuŋŋamba mbu kya kitalo nnyo okukola ebbaala Brad togeraageranya ng'omuyimbi ku bbaala omuyimbi yabeezaawo ebbaala njagala omulire ebbaala etunda omwenge nga temuli music nga tebali music akuba oba nga temuli entertainment kati gomba mwogere ebimu musengejje ate bwemba nze njogedde gwe mba sikwogeddeko nga menjogedde sogedde ku linnya lyo tolina buyinza butandika kundaba mukamwa mbu otandika okujja okundaba gwe Tamale junior nze okufuuka erinnya nga lyennina oddifuna muganda wange family namba osobola ogikuŋŋanya ewammwe muganda wange bro goyinza obiyitamu byakusagula okuba mwakajja mu nsi kati muyina excitement naye genda ku ground ogambe okay kanonye omuntu mu family yange mutimbe ne Ziza Bafana ku kyalo gwe genda ononye omuntu mu family yewammwe ojja omutimbe nange ku kyalo ojja otegeera nzaani kati oyo omuntu we yajja okugamba oli mulala bamusasulira kumulaba kati gw'obodda wano noyogera mu comedy nze tondeeta ate mu bino byakwogera nsobola okwogera naye saagala kwogera nga n'abantu nga mmwe kubanze ndiiteekyo ndi muntu muyimbi nyimba nekwata ku mitima gy'abantu basobola kati gwe Tamale junior wemba njogera ku muganda wange Chameleon nga mumunafuyiza mumutadde ku level nga njagala okuyimba ffe kotunulidde tufunemu talina kunyigirizibwa bwati olwokuba waliwo abaagala banywe bbiya nojja nogamba Bafana gwe tosobola kumpisa mu maaso muganda wange tugende batimba erinnya lyange n'eriryo alove kwa eggwanga lino tulabe gwe banasasulira okulaba just muteeke respect kumanya g'abantu nze bwe mba njogera nga saakwogeddeko toyimanga bintu byenjogedde naddala nga gwe John ya Tamale oba gundi ojja obifuule topiki mumanyi okuddawo ne muweta emimwa noyogera natandika okuddawo oti biki ogwo omulimu gukole naye nga bwe mba njogedde ebintu tobifuula comedy tompisaamu maaso okitegeera kuba byenjogedde oba tobitegedde just keep quiet nze bwe mba nwanirira okuyimba nwanirira star wange nwanirira muyimbi munnange nwanirira kitiibwa kyakuyimba ng'abalala babikola mu America mu nsi endala ne bolesa ekitiibwa ne bakiteeka ku bizinesi yaabwe kyetulwanirira teri gwe Brad mbu Bafana akola ebbaala lwaki mu byonna oyagala nkola ebbaala ebbaala etamiiza abantu mwengere batamira ne beerabya ebizibu ne balwala siriimu ne bafa kati tojja kuŋŋamba mbu kya kitalo nnyo okukola ebbaala Brad togeraageranya ng'omuyimbi ku bbaala omuyimbi yabeezaawo ebbaala njagala omulire ebbaala etunda omwenge nga temuli music nga tebali music akuba oba nga temuli entertainment goli comedian goli comedian teri socialite akolera abagayi bebakola naye njagala kugamba oli socialite oli comedian at least taatawo yayogeranga ebintu omuntu byasobola okupiikingamu n'abaako byategeera ensi ye gyekola ki gyegenda oba ensobi ensi ye zeekoze naye kati mwe muli ba comedian abakera ku makya okutunga ensobi z'abalala ne muzifuulamu ekyokwogerako ne mubeera ku social media nga mwogera nze okimanyi bulungi ebbanga lye mmaze mmanyi okwogera naye olw'ebigambo ebingi temulwa kwonoona twerekereza okukola ki okwogera kyobula nti ffe tusinga okuyimba naye tetuba mu ntalo twewala entalo than kubanga simanyi siraba lwaki nafuuka wakabi ate nnwane kati njagala kugamba Tamale emirundi junior bwe mba njogera ku bintu ebikwatagana ku famire yange ey'okuyimba mwenva singa mbadde mbamba comedian oba nga mbamba emusoba ba socialite wandibadde you reply my message
was nabadde ndi ku respect ey'okuyimba star nwanirire kye kintu ku mimbi munnange gwe mmanyi nti no ono y'omu ku basita b'eggwanga lino talina kunyigirizibwa bwati olw'okuba waliwo abaagala banywe bbiya nojja nogamba Bafana gwe ssebo oli wali mbw'oyagala kummanyiira muganda nka nkubuulire gwe bino byeddamu ne mwekamekanga wano ku internet ffe tulina action era tolowooza bino mbadde muvaavwamu Amanyo n'amala tugajjamu okitegeera gwe nze okuba nga ndi bwenti nga nijjira emyaka gye nagisinga egijjo nga ndabika gwe bateekawo nawe bayinza n'okugamba mbu nno oli baawunsa wange emyaka gyange gye nnina gisinga egijjo tosobola kubanga kati sooka olowooze mbaddewo ntya gino emyaka mbaddewo ntya lino ebbanga kwerekereza bigambo nakwewala bantu naki. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Welcome to the show okay. Olutalo wakati wa Ziza Bafana ne Tamale Junior lubaluseo. Remember, tulina interview gye twakoze jjo anamukase yatudde ne Tamale Junior ne bambuuza ku nsonga ya Ziza Bafana okuva n'agamba nti Chameleon okukoma wano mu Uganda teyakomerawo mu ngeri eri ya buzira nti ati bamulaga ki ky'anaalina okubeera nti afuna nti wandibaddewo enteekateeka ey'enjawulo yandibadde na holiday Chameleon okuyingira wano mu ggwanga ne tubanga tumwaniriza mu mbeera enjawulo naye yagambye nti Chameleon ate ennyaniza gye bamwaniriza ali ya bulijjo ne bakolakola omuntu awo ebitajja ate byanyuma n'agamba nti ate teyanditukidde ku stage bandibadde bamuleka n'abanga awummulamu si muyimbi yandivudde wali ku era nti afuna obujjanjabi ate najja n'atukira ku stage yagadde ebigambo bingi nnyo ebitaasanyusiza Tamale Junior n'abanga amwambalira interview angenda bbeera nga njikwanegawo byabadde bingi naye today mukuluuza Bafana nga omuwuliddeawo Avudewo n'abanga ate alumba bubi nnyo Tamale Junior nga amwanukula olw'ebigambo bye yamugambye olunaku interview twagikoledde. Remember ffe twasooka okubeera nti tumubuuza ku nsonga eyo omuganda tumubuuza olowooza ki ku nsonga eno yayogedde ebigambo bingi nga mukaawo okukwirwa omususa otya lw'amaanyi aza Bafana era agenda kubeera nti amugyamu amanyo n'eŋŋamba n'asobola Junior ayogedde ebigambo bingi nnyo nga obiwuliddeawo taata we yali w'amaanyi okusinga ye ng'akola bingi nnyo byayogedde naye nga ggwe olowooza ki ku nsonga eno Chameleon ekomawo gye yakomawo ng'ogiruwuuzaako ki engeri gye mwamwaniriza. Remember yakomawo for example nga leero enkeera yinayo byayimbayimba ebitaasanyusa Ziza Bafana era byebigambo byayogera ebingi kankutwale mu interview ya Junior n'ebigambo bya Junior ebikawa okukira omususa eri Ziza Bafana tatidde olutalo lw'amaanyi gwali ku Megaton Media olowooza ki ku lutalo luno ani mutuufu ani mukyamu Megaton Media musaide Megaton gemannya tova tugendeke wa Chameleon Ziza Bafana yagambye nti Chameleon tasaana kuyimba mu bubaalabaala mbunempe kati nenge je bamwolukaminga yo nga si anga sita we bamwolukaminga yes Ziza Bafana ayimba wa chechebuzo ya ayimba wa Bafana tolaba tasaana kuyimba mu bubaalabaala yes Ziza Bafana ayimba wa etokubiri tekitoyita obubaalabaala bino byayimbya n'omuntu sanga n'okweri n'omusange Ziza Bafana amanyi capital ali mukole bala omanye abantu abamu bwavu bwe bubogeza na butamanya ne waba olunda mbuzi bbiri ekiyumba kyazo kiyinza okulema okuzimba Ziza Bafana Ziza Bafana ekiyumba ky'embuzi bbiri kiyinza omulema okuzimba yali ku mabaala g'abantu amanyira gomanyi kye bayita okukola ebbaala kati kyotaddewo entebe bumeeza nga bwe tuli wano bwomanyi kino ekifo kiyinza okuba ezo zokka structures okukitereza okukimaintaininga buli mwaka omusajja ayinza okubaako obukadde 10 n'okudda waggulu namukasa omuntu atamanyi byangoye bwakulaba oyambadde eyo ejaketi alowooza ya 2,000 amala tuukako mu bbaala nze mu dduuka nze nina amaduuka g'ogendamu omusajja n'akugamba eyo perfume ya $3,000,000
nenga gonoonya mitwalo 5 oteekemu buleki mu motoka oguleko n'omupiira gumu. Kakati ensi bwe tunagirabira mu bwavu namukasa lwaki obeera mu bubaalabaala gwe wakazimba wameka bw'onaatandika okuzimba ebbaala n'okukola bizinesi ojja kutegeera. Manyi lwaki ebisajja bya takisi n'ebya boda bimanyira nnyo abantu abavuga amamotoka tekigulangayo n'emu kimala gitomera nekika mbadde simanyi badde sayina ettaala lya miliyoni 5. Kenya minisita yali atambula muwala wa minisita yali atambulira ku street e Kenya ekisajja kya boda nekimukuba akabina nekimugamba twale eri tukuba bakazi bakusinga bulungi kabina oli wano otumanyira naddayo n'abuulira kitaawe ne bamuwa abasirikale muleeya era ne biddamu ne bimukuba kabina bayoola bina ne babikuba mu kkomera. Omulamuzi yabasazira emyaka 2 mu egyo mu kkomera. Ate etteeka baali balikola mu Colonial Times kuuma bakazi bazungu byazirikira mu kooti byazirikira mu kooti nga byo birowooza nti okuba omukazi kabina kyangu. Etteeka baali balikola mu myaka gy'abazungu ng'okuba omukazi kabina omuzungu bakusiba emyaka 2 mu egyo 5 baazirika. Simanyi oba nakati baavaayo oba bakyaliyo. Kakati n'olwekyo Chameleon has outlived his years. Okay? Yes. Chameleon tewakyali kipya kyagenda kukola okujjako okunyumirwa obulamu bwe obusigadde ku nsi kubanga abala bateeka enzoovu Abannayuganda kye mutamanyi kyenje basombuwa nnyo. Jajjaawo aba yali mukubi wa bikonde ku myaka 7 aba takyasobola kukola ki kubikuba. So I believe that Chameleon should enjoy his life. Manyi ffe tukola amannya mututeekako akamanyiro era balaba nnyo abaavu. Gwe Junior Nsene ejja kulemerera tewali wejja. Bayigaako. Tewali wejja kunna. Kulazi kulabe. Gwe Junior Nsene ejja kukuba ndi wano ninda enkuba eriwa. Banange tekuba. Saagala bintu bya kyavu ebyo wange. Ensi terina we nnemeredde neegadanga mirembe. Abaffe. Katako kwegadanga. Is I come in peace. Namukasa abantu babeereeyo nga bantaddeko obwongo abamu bakuba emimiro mbalumya omutu nga ni mu kitanda neegaddanga era nemmala nenneebaka. Wangi taata. I don't have time for poor people. Sitayina budde bw'abantu. Kati namukasa kipyaki kyennyenda okulaba mu Uganda. Museveni era agenda asigala yafuga Uganda. Bank of Uganda sinaayo gwe bagenda mujjako. Teri kinoonyesa ssente gy'oli nti azikuba mu mumanyi ezizze zijje zigane zikole ki. I bet my own. Nze njira kutandika kati sabo bakyaki ku 2 Deriri mu ssente. Si we wasigadde kati. Gwe kola eddagala ly'amaanyi g'ekikazi. Bikolera ddala n'abantu. Kasojja. Manya abakazi mwezira bbaga nti kino kyolya kireeta amazzi. Bayigaawo. Abaana besaziko ku lwabo. Ne bw'obagamba biri ebijjajja basimba wano layini. Oba mwagaza ki amazzi. Mukola muwota. Mugagala. Olw'ekikazi kyankwe. Nze Junior nina amazzi namuga genda mu lutobazi. Nze gya mukazi ayina ssente. Asimba amayuni. Musima ya nasika. Omukazi yanga tugende tukyalira ensiko. Temubyagala. Nengula emikeeka. Nengula soda. Netulumba mabiri. Mugenze kyalira. Tutuuse muga tukyalidde ensiko. Yagwawo ekigo. Teno sije bategeeza. Naawe ategeeza. Kati gwe yali agala okyalira otya ensiko. Ebe bakazi ffe tukyalira ensiko. N'abasajja nabo baze kyalira ennaku. No. Sanga beesika ensigo. Mbo bali mu kukyalira. Mbo bakyalira nsiko. Mama tebaziwanvuye. Omugakati mbo mwagala mpanvu. Zibanyonyogera. N'abasanga kati abasajja. Yakatukole. Wena n'ekyokuzaako kimbuse. Ate oza nkolemye namukasa. Gwe tomanyi kiri mu ggwanga. Bakwata pegi kati ne beesika.
Nungo wangu okola tinti nkyali dance. Akyali dance ko. Mbuzi banyonyogera empanvu ze mwagala. Wamma. Nali nebuza lwaki mwagala nnyo ebisajja ebijamaika n'ebisumaali. Anti bolu omusana. Zirebeetera ddala. Ne zibanga ovakkedo. Zibanga ovakkedo. Naye mbwa yabadde nnomyeko akasolo. Wabadde weeyambudde. Salumu tawulo yanguddeko. Salumu ngalabako kasoseji. Kati bwekakuba bwe kati yalozezza kapi. Embwa neebuuka. Bannanga abayina embwa muzeegendereze. Embwa bagitani? Salumu. Salumu yabadde atuta obuusi. Salumu. Salumu. Era mukayise Salumu. Yabadde atuta akantu. Naye namukasa mwala nnyo ebintu by'entalo. Asagadira ddala ate mmwe mbagala nga muli muti. Mwena muli ba. Embwa yabagiyita Salumu. Salumu. H-U-M-U. Salumu. Bana gundi luli pazo ngakuli bubi. Njagambye ekyo. Mbosi omugaga yakugoba Amini. Yabyogeredde. Naye Amini afaanana atya bana. Yabyogeredde wali le pazo. Live. Nti le pazo yanjogeddeko. Mu mugaga ki? Amini afaanana atya. Bagera nnyo omugaga Amini simumanyi. Kale yangoba kati Syria. Mbuya kugoba ku mutto. Kituufu yangoba kati Syria. Ennyumba yange saagizimba. Business zange mukulu wange hama amaduuka ge yampa tegaliiwo. You see those boys sana kuboogerako. Nkale yangoba. Ndi bubi. Bambi Amini ndi bubi. Yamini yali alina okundabirira ndi mutabani we. Ebane muleke kuteekako bantu buvunaanyizi. Oba ekyo bwamuleko manyife bamuleko batulabirira bulabirizi. Mulekwa gwe baategekera. Sijja kuyenga ddagala. Bo basigale naye. Mbo simanye yabagoba ku mutto. Bana ekino ekifaananyi wakiraba. Basigale naye sibalinaako buzibu. Naye nze njagala kulaba Amini bw'afaanana. Ezinaafikawo banampa nkwe ennamba ye. Omukubireko. Mugambe ki? Bajja kukuloga. Bayinza okunjogerera ebigambo. Era ayagala kumubba. Weebale sinza atalimeka bugude liri pazo. Mwakyawaganira ki? Twatabuka lwa King sana mugamba omusajja muveeko. N'agaana ne ngamba why? Kamweso nyunze sakala muntu ali. Yamanyi buli omu antegeerayo. Namukasale abantu tetulina kati kubanenya. Buli omu antegeerayo. Buli omu akola ekimujjira mu bwongo bwe. After all, tetweyinaako nganda na nzungu. Namukasa sikuinaako Luganda, tulinaako Luganda. Tulinaako Luzungu, sikuinaako Luzungu. Let people be. Okay. Ze sikati ndaba ndabe. Sitojiteekako maanyi. Asi butagiteekako maanyi. Abantu bakunamira ogende. Wanje. Akunyiza mukunamire namukasa tugenda kutuka okujjamu empala osanga omuntu omukunamire nga tomenyeza kigambo n'ekyo ng'obunyiivu n'okutuuka n'okunama bukunamire anti bw'obavuma bakutwala mu kkooti kati omuntu mukunamire kati bwakutwala nti omukunamidde teeka ki erifuga amabina liriwa sooka weekwa nudite eki ogwa mu tteeka lya nudite awo ndowooza tteeka lyaki okusaasaanya ebyobuseegu Katonda yatonda byaki nga bya buseegu lwaki babiyita bya buseegu nange byansabira omanyi African traditional naye baaba tebalikole kuba nange waliwo eneyambula mu kinaabiro neneetunuulira ne gwali obadde kawunuka kale singa mu nsi ffe twabirowoozanga ntuga singa ffe n'engoye zaffe zituvaako kati sikirowoozangako ndeka ndabira mwami Mukasa ndaba Sendi Bati alabisa Mukasa bannange Kasuku ne banne Mukama akikole tubeereko wano ffenna engoye zituveeko zisaagala zinveeko kubanga bannange kino ekifaananyi wakirabe Bobi Wine ng'alina essaha Pademan Nubiani n'aleeta ka statement ye kaliwa nakagamba ki when words fail music speaks bagenda tukubandongo bagenda kola ki bagenda tuleetera oluyimba saa ne Bobi Wine ng'ogasseko ne Nubiani li mwabajjonkezo bamuzaako ki tebayimbangako bonna asa atayimbangako na Bobi Wine
kati Bobi Wine kyekituufu ali kuki ali ku kyekituufu byabufuzi byakuyimba when na akagambo koto kalabye obuddemu kalabye when words fail music speaks yange when politics fails music speaks so inawo okola editing kakuediting eno page ya muntu batosobola oba osobe yawandiikidde Bobi Wine waba yeye yange when politics fails music speaks kebyofuzi byamulema lwaki ojjonkera nnyo Bobi Wine ate batya kati awo mujjonkedde nga byamulema wa manya abawagizi ba Bobi Wine nga byamulema wa abawagizi ba Bobi Wine mwine ekyekizibu nkugambye nti statement yandibadde when politics fails music speaks kati awumba mujjonkeddewa kati politics tuni yava ku Bobi Wine mbadde mutuddeko politics afeirinzeewo yatugamba agenda kujjako Museveni kwali si yabyogera agenda mujjako n'atugamba President Museveni tagenda kulayira era nayaga nti omwaka gwe tumuwadde munene si yabyogera n'atugamba nti Museveni bajja mukwata Kenya n'ate namaana ye neyesekerera lero bwe tutuukidde nga byeyakakolako ba foot soldier bali mu makomera Bobi Wine byeyakakolako ba foot soldier bafu byeyakakolako kati kola kolabo na saha nga tubuzaayo emyezi egitaka wansi w'ebiri tuyingire akalulu kati awumba mujjonkedde wambuulira ana mukasa va mu bintu by'okusoomuka ng'ali ku oxygen what is not true there temugenda kutulowoozesa nti mu ggwanga lino okwogera ebyaliwo byenjogera byafaayo by the way this history this was 2021 these statements were recorded but what wrong have I done ekyereme kubatuusaawo nti bwogati Junior yayogera kino nikitabaawo nti ate namukasa gwakyogedde gwe mubi you see when you want to know that the world your country is led by criminals when you report criminals to the police they arrest you utegerea nti ababafuga bamenyi b'amateeka bw'oloopa obumenyi bw'amateeka ate gwe gwe bakola ki kakati wotegerera nti abali mu byobufuzi bagwagwa batooletoole basiru ye muntu ayogera ebigambo oli byayogedde ate ye ne bamutwala nti ye mubi yes bannange Zambale nga bamulibo byanafuna kaadi tajja jefuna Zambale nga lwaki tafuna kaadi bazambali bagenda mu no out of excitement yali akyagala Zambale kuva ddanga omulaba ayagala nnyo nopu ngayagala ki ngayagala nopu ekisanja kiri ekyaggwa nze nalaba interest ya Zambale bino njagala bibagambira wano mwe bannamawulire Bobi Wine tajja bawa kaadi kwana ekibiina si kike kikyo omanye ebyo ebintu nze nali mu nopu wano mu kalulu akawedde mwene yopi aisawo masaya nalaba ku masaya simpuga nga afukamidde anoonya kaadi n'oyo muwanga Kivumbi Bobi Wine yakola lota y'okwoza toyi nga ku Monday Sauda Madada yayoza Tuesday nze olwokusatu Bobi Yanga olwokuna Kabaya nga gwaza toyi lota ate balina abakozi ku kitebe we used to rotate the rota nga temwozeza toyi mwekana Zambali Blasio Mukasa takimanyi nti politics interest ya Bobi Wine mu Buganda ayagala ki okimanyi kyayagalawo babagagga bagenda omuwa sente baagala ki Bobi Wine yali amyese Girinya card nali ku kitebaawo ne bivaayo nga Kidandala ye isi chairman nga Segirinya tebamwadde card amasimu gafubutuka mu Bafanda ojjukira omukyalo yali e Netherland oyo gwe bagati yali agala Kisegirinya oyo omukyala yani Segirinya yali agala omukyala yakuba essimu ku kitebe nga wendi
Nagamba we baba bamye segirinya card aja independent n'obuyambi bwe mbadde mbawambusazeeko ne baddeyo ne batuula. Era if it wasn't the intervention of Sauda Madada, segirinya singa teyali mubaka. Politics is interest. Gwaza wona bali mu PLU Jeno Mozi yabawe bifo. Batwala amanye wa president. Ogatwe mga bambabbi bagolodi abalala bamu babadda waliwo n'omusajja yatwalya president omukyalo omunani mbwa tutte babbi Kyagulani. President agenda ofuluma abalaga bali efaananyi nti babbi avaana wanga oyo mufe. That's why Balamu bamugamba nti baagala babbi. Lwaki Balamu ye yayitamu? Abali tebaagala. Abamu president omukulembeze bamugamba baagala kabbi. Abamu president yabuuza n'obuuza lwaki tebannakwatibwa. Bali bakutwaliddeko. Bali goza kati nze linnya ye ne bayitwala wa president tayinza kumpa. Lwaki? Is that boy, is he still normal? Batabanga batabufuma. Kumbe tuli balamu namukasa. Wadama nti bali abatulabe eri ku social media baloza tutegeera. Balowooza notutegeera ddala abamu tugenda kwesimbawo. Kati namukasa. Kasuku yagambye nti batulabanga abatategeera. Kwa bo balowooza okutegeera kwe kwambala essuuti. Yes. Perception. Era waliwo abaga ninawe namukasa obeera mu ebintu. Kati bakategeera nti social media esasula ate mulimu. Edda babirabanga ebyaki ebyabayayi. Nawe namukasa nobeera nabo abajuniya batuga nobeera nabo. Ninga ayogera talina wadde ekikumi kyakusinga. Perception. Kati omulimu twagakutereeza ne tugobamba n'abali abakuba ebifaananyi mu Nigiina nabo mbu babologa n'otunuya bano bamu baali balima bikajjo mu Lugazi. Baani abali balima ebikajjo? These TikTokers mbu bazina mazina. How can you have a career in dancing? These boys. Eje bali dita dance olutomulaba. Ngokole ya kuzina. Gwe muri mugwe. Which is a leisure activity. Namukasa wasoma kwa CRI. What are the leisure activities? Dancing. Singing. Can it be a career? Ekintu kyonna kyotalaba makerere tebakisoma tebakifunamu. Career is a long term thing you do. Kati what career in dancing? Just because we are unemployed. Kati yabakuwayo meka kati gewazinye jongero gaddamu. Nendo okyusaamu ku ngokyusaamu obubadi. Okyusaamu. Ejo bawatandise nagana eno leero otandika nagana ga waggulu. Kugane bazadde bodde ya. Mwana waffe dansa. Gwe noddawo. Okufojja kuyita okweba. Abaana bazirira ddala ne bafuna ssente. Balabawo abavubuka bawembule. Ne yeemoola. Wembule. Mulimu gwe kuzina. They need to be kind. Bulunoka gyebale. Musajja wo wuuyo. Ye tewamukyawa. Sajja affe yatunyigidde. Mwamukoze eki? Bulunoke yatunyigidde. Mwatabuse. Buba bloga ne ba YouTube atukoze kinene nnyo. Okola ki? Nenga Bulunoke nga anyirira bulala. Omulabye champanya king omanya abantu bebadde nabo gwe. Lwakwa kiri ki MCC bwe kyadde kya. Abakuzalide yaka oba Bulunoke muzalide yaka. Nenga Bulunoke yakoze nnyo kinene nnyo mu champanya era twebaza abawagizi ba champanya muna. Bambi n'abayimbi abazobabobirako. Abazombo. Our boy. Yo no mwana ngali fresh nnyo. My brother. Okay, nga wastuda. Buluno. Ojulide. Nabagamba Bulunoke is the next thing. Nabagamba Bulunoke is the next thing. Lwaki temwazi? Ngenda nabadde biwa. Nabadde kwa airport ngani nabeera nayo. Pretender. Mwabadde temwagala kulaba nga champanye ejjuza. Nese siri mujonkazi wadde nakatini. Ate kyendabye olwaleero. Yenda kuterako mu inbox. Wabula wala itufuna omwana. Naye soka webaza abantu abaze mu champanya. Mwalaze amaanyi bannanga abawagidde. Abaana balaze amaanyi. Nze abayimbi mbebaza bambi for the solidarity. Gye balaze. King Saha, Vinka, Spice. Gomanya abayimbi okujja. Bambi. Omanyi nti oyinza okunoonyako omuyimbi omu akuyamba ajje n'agaana.
So it was something basi batenga first edition yabwe ndabadde opakasanga mukaga naye ebintu byabwe twagala kuleeta muyimbi kuva bweru nga mukipise nyo tekyabike Gondo my brother Chigondo ndako waliwo muyimbi gwe twagala leeta okuva bweru mulinde saawa ina tujja batuma Omujamaika yenna gwe tugenda kukyogera wakyaliyo Omujamaika ndoza pastor mugire muzitimbe mangwe kyogerere kubanga abantu balaze nti ekintu bakyagala banange mu supporting mu friends of junior edition esawa yonna ejja nenze ekyange nkitegeka waffe ku gate kwentuula awokoze bulungi olemesa sula sente za venue wakatolaba kubanga kiyinza wali kabalaza stage friends of waka sisasula venue mbwate meza zayo none nze bawunsa ntula ku myango gwa gate ayingira gwenteekako maka stamp namukasa mugagga naawe gwabadde tokimanyi yafuna omusajja ne Sandulalian ye baŋŋamulwanira omusajja ne Sandulalian banange omusajja Sandula musiraamu namukasa si musiraamu oma nawulira bubi oba baŋŋaawe ne wammami be balwanira omusajja ne Sandulalian bonda panda abagala mama Sandulalian yanvuma anti nakana kasikubidduka nge kenvuga naye kavuga nangamba gwe jjo niyo mpalana naye tuvuge emmotoka zezimu nanga Sandula mubuze namba zifaanagana namugaa simulinako buzi naye baŋŋamulwanira omusajja y'omu bazambaali naye nga banange nze babuzizzaako mwebale mwinako namukasa namuganda Ngono Junior Tamale friends of junior sawa yonna ekyengere ewaabwe tukaawo yebawusa ayingira kwembala naye ogenda funa sente junior kubeera kumbalaza kwe tutudde tutamyo ayingira gwembala nkwata katebe kutuula ku gate stamp ogula ya mutwalo gumu ku nassa bw'otukubako stamp toyimu eri mujja kupama manyi munnaye ebivulo bitegeka toyi kikulu nakigedde ku bivulo byembaddeko nga tolaba toyi natambudde omwana nanga nti kati baŋŋambye mbutoyi eri wali nyenda okutuuka ngabanga nti ate ekyemmanga gyenva katono mpame mu kisaawe naye sikyeyongerayo nze nange bwe nyiigazi singa nabadde gwe mpamaawo nage munfunire tonzuuza nabbi munfunire enkumbi nenekola nokola byomukyalo nolimawo nobika junior naliko mu baasi nga nva Masaka ekikazi nekisooka kigula enkoko yali nsava nekigirya wayitawo eddakiika 5 olubuto lwaluma omukazi yakuba omulange emabega ga baasi nagambako gwe basiibiraawo mu Lunyankole omukazi yadduka mu nsiko yamala eddakiika 10 n'ezi ninga abasabaze baasi baga tugende tumuleke yadda yenna atuuyanye ng'ava kola mikolo so kyapanya festival we yabadde abantu babaddeyo mu bungi kati wini wa mami balwanira batyo omusajja ne Sandulalia bona kuli sigambye wini wa mami nze njagala Kristo Panda yagala ki nze njagala Kristo Panda anti ekinzo tulwanya gundi bangamba mbo yagala Kristo mbo Panda yalya yaya Sandulalia mbo kana tenze Panda sigamanyi kaago obali tubimanyi ebyatekati gwa bingambye ebya Panda yalya Panda yalya buli omu agaba bibye buli omu ali bangambe n'oyo muwala wa TikTok oyo wini wa mami mbusaha ennaku zino yalya ebyo bye byasa byo bituufu mbo yava ewa modula kati wini wa mami yava wini wa mami yava ewa akali akavubuka kali ke yali beyagala nako nadde ewange newo yafumba nave ewange sanga I remember we dated for 3 days nave ewange genda kusatu nga ntono mwekyawa mangu mutyo kati obadde ebintu byokwegatta bitwala kwegatta bwegasi mbadde manyi relationship genda maaso nave ewange nadde ewa modula nave ewa modula ali wa Kingisa mbwe yafumbe wange ku Sunday kati baŋŋambye
bwata alina abayigozi bayagala batukwana eyo bagenda mukuba wene wa mami tagenda sobola bakubasajja bayigozi bagenda kukukuba mukyala manisulu wana webinamukka bulungi mu mutwana mu bagenda kukukuba mwana gwe wini abasajja bayigozi products abana mbaleke batambuze animal nedda animal bazisibe abe bisolo bajja bakwata trespass nja sigana muntu kutambuza animal yeyiye etaliko musolo ng'abaana bagabe bye bagaba byabo ngaba byani byo nange byange mbigaba gwa uchikuwa nengaba nange bansabiriza nawe bakusaba juniya tuweeko nene ntunula ngaye kitagwawo nentunula ngaye wange male gali yako nemwe wako after all tugenda kufa sagala mukazi mukodo banange tumalirize ne edi yawe biyayogedde ekiruma edi yawe yagwa sagala kukiddamu edi yawe ekimuluma yagwa bujja bwe bumutawa bwayina ku Bobi Wine omanye baganda baffe abakulu kibasumbuwa nnyo mentale nga muganda wo mutakusinga erinnya kati edi yawe kyekimuto kyalinga I know out of experience it tortures ngolaba mutowo kati gwe baintroducinga mutowo ensi gwe emanyi kyokka gwe mukulu it tortures mentally kisumbuwa obwongo kati namukasa omanyi omuntu yali abaddeko osigalawo okugaggawala kimenya nakyo kikola ki kikutokyalinga obwongo waliwo ebintu ebizibu ebyokukkiriza kati edi yawe ekimusumbuwa today Bobi Wine kyeyafuuka tekiruma balabi bokka ebintu ebimu bye tuyina ab'ebweru tebibaluma bokka wabula n'abafamire abamu nayo biyinza okuba bikola ki okuba muganda w'omuntu tekitegeeza tayinza kuwulirako obujja kya butonde nomukasa just because in this country, in this culture, we are pretenders. But we have relatives who are jealous of us. True or false? True. Kakati go ochiwakanira wanti edi yawe tawulira nogo ku Bobi Wine. Nedda nti yali agamba n'abaana abafuutu soja bayitirira. Indirectly. Yali avuma Bobi Wine lwakwaya kireeta indirectly. Yali avuma. Bojja n'ogambe wonna mukasa nti bwenzije wanna mukasa abakozi be tebanfaako. Eyinza okuba lulu ya waka. Umanya abakozi bakuyisa engeri mukama waabwe gyakutwalamu. Kubanga bawulira nga bwovaawo bano bakugeya. Totalina makulu bwadda wano mugambe sikola ki. Tobeera akwatule bagati agambye taliiwo. Nenga gyali. Wali otuuseeko ewantu n'obuuza omukozi asaawo ebimuli oba olujja n'alwawo n'okuddamu. Naye ate n'abaawo gwalaba n'adduka emisinde nti maama gundi azze. Abakozi b'ewaka bagguleko nnyo omukwano bajja kubuulira. Kiggwa nabo. Kati edi yawe yasigalamu kali nga abakulu ke babeera nako baganda baffe abakulu abamu si bonna basigalamu ako ze ne mukulu oyo alina okujja neebuuzeeko ne batamanya nti times have now changed. Omuntu ng'akusinga essente n'erinnya aba talina kyakwagaza kobe ng'oli muganda we. Gwalina okujja ewuwe. Gwalina kati muba olina okumwebuuzaako. Kati Bobi Wine stage gyalimu edi yawe alina omunoonya. Waliwo mu nsi ng'oli takyakunoonya. Kaizera nkenyini nabe sitakyanoonya. Ngira omwaka bwe guggwako nga tankubidde simukubira. Ngira sitagana kumanya kyaliko. Babambulira bubuulizi okulaidinga eyo ne relative ne baga gundi ali ku kino ono gaye. It's okay. Kati obulamu butuuka ate ne bubeerako bwe buti. Ng'olinayo baganda bo bootakyanoonya.
nga buli omu ali ku bibi ensi beeyambye ne babeera obulungi nga bali bulungi ensi beekubye ne babeera obubi nga bali bubi naye ng'ate ensi esigala egenda mu maaso bwe kiri kezi sikyaddeawo namukasa sizikyaddeawo kunoonya nti ate gundi muyinako oluganda kakati ate gundi ali eno buli omu abeere gyali ajja okwetaga munna alijja n'amunoonya alijja n'amunoonya bwe kiri sigira kakati ate tuteekeyo okumanyagana sina gwe mmanya tubigendamu ebyo ebintu byefamire sina gwe nkyayagala kumanya ku myaka gyange gwe sitamanyi sikumanyi beerayo bemmanyi simple eyo nkuba mpe gye wayingizaawo sigenda mu kumanyaganya kwa famire oba kwakika gwe sitamanyi sikumanyi kasigaze bemmanyi ayagala ajje mumanye ewange gendi amatuma residence simanyi wazze mu nnyumba ye eri empya gye wakazi mwendi wayingidde nga tuwatukoledde house party njagikola namukasa ebintu bitabuliza ku peesi yange si ku ddogo lye muzunza eddogo kiri tugenda ozunza banna agoyinza okuba toliimu kati namukasa ennaku zino okola house party ennyumba neekufuukira haunted house tolaba zigondi zihola movies omuzungu alina firimu gyazannye taliimu magezi ogera okulaba emizimu gikugoba abantu ennaku zino n'embaga tebakyakola nze katolaba nyenda kukola embaga namukasa nga yazoomu nga tuli kuli bwetu tutulaba abagole batuuse yazoomu buli omu abeere gyali kiseera ky'okusala keeki ng'oguleeyo nosaleeyo ate ekyemmere era buli omu kyokola maama embaga si ya covid omala wano okukola embaga omugole n'asooka avaamu embuto ezo lwa birabo bebaleese abagole tebakyayagala birabo ku mikolo nsi kati yakyuka nnyo bakusibira bbi nze nina amaka gemmanya omugole yakavaamu embuto 3 ddogo waliwo n'abafudde nga bagenda kukola mikolo kati namukasa abazungu yonna bye tulimu babiyitamu dda gwe tulaba abazungu okola embaga z'abantu bana n'ogaa nti abazungu tebalina sente bali primitive babirabako goza lwaki twambala white ku mikolo lwaki olowooza abagole twambala white oli pure waliwo omuzimu ogwali gutta abagole waliwo omuzimu ogwattanga abagole oba gwego gwe bayita ne bulayidi nedda kati wekyava omusajja oba bamuto banga agenda kuwasa omuzimu gwe ne gutandika okutta ki kati ate bambala white bagugobe omanyi abazungu baali balogo abazungu bamanyi nnyo magic ne tusigaza concept ya white kumbe kyaveeyo omuzungu takulako kintu kya busiru abazungu abo bamanye eddogo tuvula abaana e South Africa bababbye nnyo buba bawunya siriimu abo abasangoma sajja n'akwata regirovayi n'agiwa omunnauganda bw'agenda muwonya siriimu aye siriimu ali South Africa ye mungi kabazungu bamanyi magic bamanyi juju tuba mu nnyonyi tebakkirizamu ddagala bamanyi nti eddagala likuba ennyonyi ekigo lubaale w'ekika n'asuula ennyonyi wano waliwo abantu nga babaloga obutasala walinnya ennyonyi egwa ng'ajja kuttisaamu naye gwe tokirowoozaako abantu ne bavayo nayona gye bavudde bajje bafiire mu nnyonyi ne muveeyo nayona gye muvudde nte mwemanyi oli ku budde mujje mufiire mu kifo kyekimu abantu 200 it's very unfortunate so namukasa obulamu nze kati engeri gye mbulabamu kuba ku myaka gyange sina kyesitayiseemu baddeko n'emikwano ne ginkyawa baddeko n'ab'eŋŋanda ne banneefuulira fiiriddwa ku muzeeyi wange obulamu kati sikyalabayo kipya okuggyako okukola ebyo ebintwala mu maaso nsikyalabayo kipya anjagala atanjagala ndeke wendi namukasa sikyegula ku muntu n'omu sikyali ku gundi yanyiize kakati eri yanjogeddeko kati ate namukasa kati ebyo omala obbivaamu bwoti
bakita redemption oba wezeza bujja namukasa kati nze muntu agamba wa boda vayo nja kutomera nagamba ntomera ne mutomera ngatotide kusiba mba mugambi tingenda kukona namukasa kati nze muntu agamba nti gwe nno nyenda kukuba era ne mukuba abaffe gwenja kulya numuga mekompeeko bafuuka bamalaya sikyakolerera kumpaana kati nkolerera kakasa osogama omukazi okyo mukompeeko nga malaya njagala kukakasa teri atalina muwendo leka nze sirina gwe bawo wamwagalako ki singa talina sente singa oli naye namukasa tosobola kwagala musajja oyo nga talina sente nkumanyi mulabe noyo nawe yeezola lwaki yankwana bulungi gamba alina sente nesente alina naye neokunkwana yankwana bulungi wallahi ebintu byokwegaddanga bituuka ne bikutama bitama watali sente bitama oyo sex w'omugundu gwe kimanyi nti waliwo okowa n'okola akambuliri bwo noyagala ate ogende ku kalenga ejjinja eyo osuleko ku mu wooteri goza ti abantu bakyalakyala ebikubi bagobye mu buliri bwabwe omunaga jjonya ogenda okola tasiibula nunga naye essaawa nga zigenze lwaki togenda nti nkyaliwo ayagala kusula mu ntebe ebikubi amugoba ewuwe ate bonoonye entebe z'abantu bannange ne bajampira omwo nze kati naguze emikeeka nzizeeyo ku modulo nti entebe z'abagenyi kati namukasa nina kati emikono egitalyatuula mu ntebe mukeeka ogwo oli ayagala najja mu ntebe bwagalamira bazirinnyamu ennaku zino oli atuula mu ntebe zo ng'amagulu alambiikiriza ozo gaba yakola akasolya k'ennyumba nonga mukwano tojja kulambiikiriza mu nnyumba yange abamu omuwajju esaazi ye mu ntebe zaaleza tebamanyi nti kati ennaku zino entebe tuzoozesa companies yes ne bajja ne bazikuuta kuteekamu emitwalo 5 njoze entebe akuwadde omukeeka asinga n'otula wansi waliwo bano bakwano bange abajja n'obwana era my home tesikirizayo baana ba biro 10 years strictly ekivuga tekyakuba TV yange wansi bino ebyana ebyefujjo nagisiba bwe nti ku kisenge mba nyenza okufuka nsanga tokikube my home strictly children biro 10 years tebayingira wabagoba nti mwe mukyalimu ako obuntu naye seno otateekawo mateeka nebyoyina bigenda kati kyatwalako abaana abafuka era omwana wo abaana atula motoka yange nsooka kulaba pampa jo nagambye muganda wange aloza nsanga nomugamba Bridget omwana wo omwambazizza pampa tajja kufuka mu ntebe zange emmotoka yo neewunya omusulo emanira ekemu ate giggala olabe ate kola aluminium nitrogen gukuba kalifomu ogwo omusulo gw'omwana omuto bw'oggala emmotoka n'ogitulamu ozirika gukola tiya gas aluminium nitrogen tebyasoma chemistry